yagambye awadde nyine wa Facebook omwaka gumu akola atya abenga amuzizzaako bisesa naye bali desperate. That's a sign of desperation kubeera nga boogera ebintu ebya comedy ebitasoboka but bonna babloga ba NRM future yabwe olina ogitunuulira President Museveni nga tawangudde kalulu mu Buganda ate nga yabaleeta bamuyambeko nga bamasinale state oba gavumenti yonna kasita oluuzinga importance yo eba tekyakuyinamu value eba tekyasobola kukwatagana naawe so ba Ashbaga bano n'abalala baali bayimiridde nnyo ku media gye batakyayinako influence kubanga buli lunaku wabaayo abaana abato wabaayo abajja ku media ate ng'ensonga bazitegeera kakati n'olwekyo ba Ashbaga bano bagenze okwesanga nti cabinet oba NRM ng'ekibiina ebintu ebyagikubya mu Buganda wano ebyababuloga byalimu bawemuzi babuloga be bakubye NRM mu Buganda nayo point eri kubagenda otuula okulaba ku caucus ne mu cabinet okulaba nti kiki ekyavaako obuzibu kati bayinza okunenya nnyo mukama waabwe okuleeta abantu bwe bati abataayina nnyo value gye baali bagatta ku kibiina naye nga batuulako because politics bululu bumeka bwondeetera ku saidi yange politics parties zikwagala ng'olina kyozongerako naye oba tolina kyozongerako tewabaawo so ba Ashbaga bano bali mu kaseera kazibu nagamba nti abataalya ku President Museveni akalulu nga bali mu kalulu tebajja kufuna ssente naye President Museveni yakola ekizibu nti ssente yaziteeka mu magi ne media ssente kwe ziri ku ground. In fact this is for the first time secretariat tebagiwa ssente President ssente yazisindikanga ku akaunti za muntu oli mobilizer otunoonyeza akalulu nga State House yesindika ssente so si kuziwa secretariat ate secretariat neziwa bana bali wansi ate bali wansi so eyo na chain bali eliminate bagijjawo so akalulu kabadde ka bwavu bangi nnyo abatakafunye budget ebeera na muntu alina kifo mu government ekitongole kiri instituted nti presidential advisor nga kusaasira oyo abeera ne budget because ba advisor balina okubeerawo kakati president buli watakuwa kifo n'obeeraawo nga oli masinale bakuleeta buleesi tosobola kubeera na budget kubanga zirina okuddayo ku accountability nti madamu Nakyobe wanaaba agenza okugenda mu committee ya state ya presidency eri mu State House eri mu parliament okugyayo ssente zino anaaba agamba nti miliyoni 10 naziwaasibaga kato parliament temumanyi tali fully constituted so mu bintu byonna oba odiringa ne gavumenti olina osooka ofuna omulimu kyekisooka n'abantu baagala nnyo okubeera ba freelancer state oba tojja gifunamu ebyo bikolebwa abantu nga gavumenti yammwe waliwo kati batabani ba genocide abo tebeetaaga kufuna mirimu mu gavumenti naye bano woba state togiriimu tolinaamu connections mukiyita connections kati bano babuloga babaleeta nga bamasinale ekyokubiri tebalina ndagaano na gavumenti nti naye bavayo ne beetwatwala ne bagaa ti bannange temwatuwa ssente era ffe omulimu gwe tukoze mulimo ki ekiraga omulimo mu gavumenti za appointment kyova olabanga abaana abavuganya ba minisita abo bagezi minisita alina omufunira omulimu mu ministry nga bwolaba Kasayija kye yakola kati abaana abo bava mu western okusinga they are very intelligent. I think the word western kitegeeza oba western Europe wa western balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe nti omwana omwestern omutunuulira obalaba kuba bamazeeko ebbanga ddene mu gavumenti bamanyi system nga ezitambula bano babuloga baffe banyumirwa nnyo amawulire bankubyeko mu mawulire naye nga actually mu bitabo tolina kyofuna kati wobanga toli mu bitabo bya gavumenti nga tebakumanyi tojja kusaba ssente tojja kuzirondola era tolina moral authority ezisaba ku mulimo ki wayina mulimo ki kati awo basis kweri so future yaabwe sigiraba nnyo babuloga kubanga kyangu nnyo gavumenti okubeetemako negamba nti bano badde wabbali kati because things change. President Museveni ebizibu byayina nga tannayingira kalulu si byayina kati enemies have changed
There are people who have accepted defeat. Abali mu opposition bago wange tukole n'omusajja. So every day they are new enemies. But are you part of the enemy state beetya? Kyovula banga abantu abagezi abali mu opposition ngaffe tetwagala kuyingira government, tetwagala kuyingira parliament. Kwa oba mubaka wa parliament, you have joined the parliament, but parliament is the third estate of the state. Era oba oyingidde parliament. Era bisere bisiga bannabya ofuza abo opposition beesanga nnyo nga batereza nsobi za government nga tebamanyi. Kwaja kulondola sente z'omuwi w'omusolo, ojja kulondera ebikyamwe ebiri mu constituency, you are helping government okulongoosa ensobi zaazo naye ng'oli waki kakati baladiko tebayingirayo. But I think it's high time bave mu comedy ba accepting reality. Isima yekka yajja osigalawo ng'ali important mu bonna okakasa. Isima abantu kye batamumanyiiko oyo gw'olaba asoma embeera n'agitegeera n'akyukirawo n'embeera ye yasigalako ku media ajja n'akolayo programu z'ekyokubiri n'aba gavumenti abakuba ne NRM waliwo watuka n'agikola ekikyamu n'agikuba bano bagwagwa bano bali ku side egyo ekyo tokikolanga ndi mu nopu naye nopu wekola ebikyamu njogerako because that's the way to go. Okitegeera tobeera nnyo mu layini emu. People you losing amangu kwango tukesera ne wesanga nga kyovulaze mu structure za nopu ndiana tolina n'ebintu byawe sitera kujja twabadde magereke totera sirinya wa Bobi Wine waki Bobi Wine nayogera naye nampa assignments ze simulebeeta siri muleve enonya kamera okitegeera analesa mu summoned nga netaaga sikubeerawo nga kirolo mbuntulawo ku gate sibanya nange mbere mu nyiriri. I'm not at that level. Siri ku level. So mukama wo mumanyanga nti Bobi Wine mu bizibu byalina sagala ate nange kubeera kizibu nino basanga emagere no basanga ku kitebe no batuddawo. So Museveni ebizibu byalina tayagala kwongera ku bloga esawa zino assignment zaggwa akalulu kawedde atali mu kalulu tali mu kalulu akalulu kawedde okutya kwe yalimu President Museveni ne bwande mugambi nti weetaaga billion 10 babuloga be bakoyisawo mu kalulu yandiziba wadde waliwo omukazi abaza omusajja tikakati omusajja ono alina ssente bwe mugamba kino akikola kati abalabe ba Museveni bakyuse esawa gwe yali akuleese kuvuma bannupu olwaleero abalabe ba Nupu bwe yali agambye ovuma bakyuse. Enemies change in the politics. Kakati bano tebategeera nti politics kati akyuse. Museveni is now looking at things ali kubira takyabeetaaga ekyokubiri ne mwenale mu mulimu abali batabaagala abo. I prefer they have worked abaana bakoze kubanga okujjayo face yo mu kiseera ekyo ng'owolereza basajja abo si kyangu bakoze kati abantu bagenda sigala nga bababuula naye nga bambi tebalina kye bajjeeyo. Nze sibina buzibu n'abo baana they have worked naye ensobi ze baakola ozirabye ze nkugambye nti omuntu bonna batuula ne President Museveni bamugamba bwe bamusanga ti President njagala obukadde 3 tajja zikuwa tetakyabbika bwazimira maama Lumumba wa secretariat gwasibaga katubanjaaki secretariat bonna tebaafuna sente zagendanga butereevu ku mobile money. Kiba kitegeeza ati President takyayagala bintu ebyo abakooye accounts abagagga ne bazisiba akooye nti kati gojja gendayo omugambe nti President bifo kyoganjagala mulimu kati Isima singa mugezi yandisabe contract y'okusiiga ebizimbe bya government Isima yakyuse dda ali mu bizimbe kati anoonya emirimu gya kusiiga bizimbe bye. Politics yaweddewo owa government bivula omulaba otya adde akuba erivansi akomewo eno takyakisobola emyaka bw'okola ensobi mu byobufuzi gy'osinga okukola okuva mu sayidi emu okudda mu ndala eyo nnene nnyo osigala ng'ewantu awo kati emyaka gy'amivule tegikyasoboka kukuba livansi. One,
generation yeweddewo eyabo babasajja mivule myaka gyalimu abaana bagikubi yes abaana kati ba identifyinga nnyo n'abaana abato generation kati ekola ki nti ne mwami Museveni naye kati ayagala bato new people new players era you are going to see changes in cabinet new people waliwo batagenda kudda era okuwa kwa minisita mu Buganda mwami Museveni y'omu ku factor wadde tasobola kuvayo bw'ati bw'akola tasobola kuvayo kukyogera nti naye yali omu ku factor yabakuba ababaka abeNRM ba minisita gwe kankubuulire okimanyi nti waliwo abantu bangi abadde bagenda mu parliament bakozesa state ng'akitegeera nti akalulu bakamukubye n'akola obuvuyo amagye ne gakola obuvuyo ku polling stations ne bamulangirira ebyo biba byankya ebyo byankya nti banesi ye yawangudde bya kooti ebyo bya kooti omusajja omu yagamba bakuba Abamerika nga balumbye Iraq mu kibuga Baghdad ambassador wa Russia yali akifuluma amagye ga Amerika ne gamusalako abakoze road block nabaga temutegeera nti ndi ambassador wa Russia temumanyi diplomacy General wa Amerika yamugamba sa ebyo bya diplomacy bya mu Washington ye bikolako luno lutalo vayo tukwaze tuli Baghdad wono tuli Baghdad emundu evugo oba oli ambassador wa Russia tugenda kujjamu tujja kwaze motoka ezo ti Saddam tazifulumiddemu ebyo bya diplomacy byammwe ebyo Washington ye job bikola biveyo yetone nti bannange mutusaasire tetwategedde kakati nebyo byaba abaminister state nebata ne vice president natakomatinga state organs okumutaasa n'omulangira Kibuule honorable naye yagezaako okuyita ate amagye ate ne gawamba bano bali bakooye yegaba bagende kati eri ewaabwe mu Western eyo badda nti bw'okwata kulukutana n'omuteekayo bonna nga bavaayo alina okusula mu lumu erimu TV emmotoka zokka ezapaakinga ku lukutana nga bamusibye zizza abaana ku ssomero sukulu namba nga okutte waaki abo nkitegeera kakati fakita tewali muntu gwe bakuba kalubi mu Uganda wano nga bw'omanyi demokrasi wa Africa nga iso tetegedde era president bavuga nti sente oyo weenaale mutagenda kuwangula tuteekeyo sente emirundi ebiri tuwe wa independent tuwe n'oweenaale bakola ye state ye government ise beemanyi nze nabeera mu Bululu Makerere nga balonda Giruti nga yise jja ebeerawo nega ati oweenaale mutu muwe naye tugenda kuwa n'egundi kakati ba minister nga iso aina iso briefings azifunako azitapingako briefings ezo zebakola bambega bali ku underground vice president omulamba abamaze okutegeera nti kati okuwangula akalulu kano neetaaga ki naye baba tebabikola president yali yabako yabatadde ba blogger bawa magezi tudde ku topic endala so ba bloggers amagezi ba blogger benale yes waliwo kyokkereza mu reality ebyobufuzi ebyakaasa mmemme bye tubaddemu nga byakaasa mmemme biwedde ekyokubiri president Museveni tebamutegeera bajja kumutegeera lwakozesa omulimu n'otamufunamu tojja kuddamu kumulaba kubanga abalabe bakyuka enkya neggulu ye politics waffe so baddeyo bakole abalina connections bazikozese bagende bafune emirimu for the first time nalabye ame kamanda mwennyini agenda kutuulayo mu parliament ne deputy we in fact bw'osoma list ye ame kamanda ze mu parliament yeewuunyisa ekisooka kiri constitution amagye galina okubeeramu because abandika constitution bagamba nti because of our history amagye galina okubeeramu nga gali represented omunamagye ali mu barracks kizibu nnyo okumugamba nti speaker Kadaga aganye ebyaffe
Yani oyo. Akutte baafu ye. Agenda kunaana nti wategedde. Budget yaffe y'amagye sipiiga yagigagawo. Yani agirinyemu tikadaga nti Kadino wamujja mu mmotoka abasirikale n'ayanze Kadino n'ambuza Lankaki eyo. Sajja tebamanye bintu ebyo. Lankaki Kadino bamanyi ko Polo Jeno meja kati omunabajja okumugamba nti ababaka babiganye. Ebyo byasulanga gavumenti sedda. Otyo nti Segirinya abiganye. Segirinya kati balina okubeera represented mbu according to our history batulete boogera naye babeera wali tebateesa. Ate edda baali bateesa kati nga bagenda ne boogera ebintu ebiconflictinga tegeera batumukunde nga bagenda ne boogera ebintu bye batajje mu high council. So according to our history tekyandibadde kibi naye ne procedure yaabwe engeri gye babalondamu ensesa commander in chief president yajja n'amannya ne batuula mbu ne bateesaako kwaga amanya naye kaakati omusirikale engeri gye bamusomesa okubeera nti ali obedient era ye training esingayo obuzibu magye. In fact nayagala nnyo okuyingira magye. Waliwo omukyala ali mu State House omwe yali ku mmere ya president yanjagala nnyo yayagala nyingire SFC naye training esinga obuzibu is obedience n'essira emmundu bakuwa omuggo ogwo n'omuggo gufuukanga gwe buli kimu bakutraininga omuggo ogwo kuba n'omuggo nagwo 24/7 kati emmundu ebanga bulamu mu training kwe kubeera n'emmundu okubeera nga togita omuggo omusirikale omujjako ekirala n'otamujjako mundu ne bwe yeebaka eba nayo bwati ne emmundu so training eyo so bisesa ajja n'aleeta amanya kale gye traininga tasobola kutiikinga kamanda ali wansi nga General Muhoozi kulinnya kwali ku list. Kamanda yaleeta amanya. Mwami Museveni yaleeta amanya. Ne batula ne baga discussinga kodde ne bali ne baba abalonde. Naye tosobola kulonda si kyateekwa naye nze ndaba mu psychological. Nti omusirikale kye mubeerera kizibu okulekawo kamanda nga apande Muhoozi CDF. Lwaki? Kali kalulu. Anti olwa training nti naawe era otegeera butegeezi n'obeera musiru nti kamanda kwagenze ku lupapula gwe baagalayo sikulimba era bonna wabalabye ranka z'amaanyi okuva ki nga bwe zeegobererera be bakola ki kikyotegeeza baliyo wano abasirikale balowooza the army is one of the most organized institutions era ne management zetusoma eza management okumanaginga ebitongole zakolebwa magye gali so organized kakati omusirikale amanya enemy kati yaani enemy ali muki mu parliament kati enemy waaba ali mu parliament tutwaleyo bano naye be batutte bantu baleesa afande Muhoozi deputy we n'abalala bangi bazze mu nyumba tebaleese buleesi tebapiikinze bupiikinze ku luno nti botunulira squad gye batutteyo be bantu ba strategists b'amagye abasinga. I don't know what parliament is going to do naye waliwo parliament erabika erina kyegenda okukola eno kyamaanyi squad ey'amagye gye batutte mu parliament okubeerawo nga batunula butunuzi naye bo tebateesa naye batula butunuzi naye mu bukiiko bagenda naye sirowooza nti bajja kuba batunula butunuzi nga bawandiika ba strategist ab'amagye because kati amagye gavudde mu kuba emmundu gafuuse political not ku supervising ebigenda maaso naye okwongera okulaba abalabe b'eggwanga okuketta ekigenda maaso okitegera omulaba avudde mu bantu era nze sekerera nnyo omubaka opposition agati agenda mu parliament ati akyuse eki talina kyagenda kukyusa eri state organ ya gavumenti. In fact bakwagala nnyo gobeereyo bakumonitoringe nti Basegirinya bajja kuba bateesanga CDF ali nti ennyota zimujjudde anti Napoleon yagamba nti okufuga abantu babafugira ku psychology osanga amagye nga ennyota eriko ebiso bibiri nga kuliko obuso besiba emidaali
n'omusajja n'akuyitako noga ho tunasimatuka kakati bebe batutteyo. So amagye gategedde ne parliament endabikira ng'eyina omulimu ogw'okukola. Ekirungi ky'amagye, one, the government has realized that democracy is it the best way of governing society. Nti omala galeeta buli omu olwa democracy. Okitegeera ebyo aba government babitunulamu. Ekyokubiri, lwaki China developinze nnyo okusinga India ate nga China teri nnyo democratic. So the biggest question of the day, ame yebuuza democracy lyekkuba ettuufu lyonna lye tulina okuyitamu okuteeseza okustrategizingire eggwanga lino. Ekitegedde. Ekyokubiri, ndaba nnyo NRA oba NRM etali ya structure wabula ey'amagye ng'eyingidde nnyo ebyobufuzi. Be baleese ba strategist balungi bamanyi ebyobufuzi era abamu balooya balaba Dr. Kati nga bw'olaba CDF lawyer talina kyatamanyi. So bayinza okwagala okukyusa demokrasi wa Uganda president bamulonderenga mu parliament nga bw'olaba Ethiopia. Era bw'olaba nga muwala wa Honorable Sam Kuteesa ayagala obwa speaker, kiba kitegeeza amaanyi gano aga parliament gagala okubeera seized. Kubanga mu structures zonna parliament ziri bbulu, ebirowoozo byonna we bibeera. Muwala wa Kuteesa ayagala obwa speaker, obwa speaker oba obwa deputy speaker. Then CDF ali mu parliament. CDF Man, ekizibu kya opposition tebala. Singa batuula wansi ne babala ebintu bino ne bagamba lwaki kino kiri bwe kiti. Singa bali wala batomera. Omwami Museveni ekyasinze otufugira abamumanyi batini. Waliwo Professor Makumbi yafa, yali Makerere wano ng'alina diguli mu Museveni. nga yamusoma. Yalina diguli mu kusoma Museveni. Nali njagala musesenkanako naye alabika yafa. Abantu abamanyi mwami Museveni batono mu ggwanga. Wakati ekibala ekyo kiraba ekiyingidde mu parliament okimanyi nti kya tabbu. Ne speaker bamutaddeko ekifuba ku luno nayinza obutadda ayinza obutadda. So parliament erina omulimu gw'erina okukola kuba obuyinza we buli. Bw'osoma constitution yaffe mu CA obuyinza bwonna babukwasa parliament bwonna we buli. Kati omusajja akuleetedde squad eno ey'amagye mwe be mugenda okuyita nti basiro manyi obutabala bwaffe babeerawo awo nga bakirinze omulowooza bafala. President alina kyabala. Museveni bwaga nti agenda kuyita ku luguudo lw'Ejjinja Muteegere e Masaka talina kintu kyakola nga kya busiru oba olemeddwa kumumanya. Bino tubyogera nga bagamba tumuwagira. Buli kintu kyakola tekibangako kya busiru kibeera calculated. Amagye okuleeta CDF mu parliament ne deputy we neyo squad ne Kuteesa ne mwala wa Kuteesa okwagala obwa speaker si bafala bayina kinene. Mwami Museveni yatunira constitution Kanyehama namugamba nkuteeremu nki namugamba nti genda obikole byonna bye mwagala. Ne basiba Obote okuteekamu emyaka 75 bali basiba Obote. Kubanga Obote yagala wenkomawo ogwokusatu bambugjako ogusooka ogwokubiri nadda n'abafuukira ekizibu naga kati ogwokusatu kwenzira bonna abandiddemu olukwe mujja kulaba abasajja naga omusajja musibe emyaka. Kati Mwami Museveni n'ategeera nti mu constitution eno kiki ekisinga okumbeerera ekyomutawaana myaka egyo n'atandika okusala bino ebyokusala mu constitution teyabitandika kati yabitandika dda mu 2000 ajja avuga fayiro mpola olw'opposition ey'ebiseera ebyo ngeri ku birala ng'ajja avuga fayiro mpola bagenda otuuka mu 2010 nga bebazuukuka naye bannange constitution yeegamba ki? Era akalulu akasembayo nga tannakyusa egirimiti yamanya ababaka be yali yeetaaga. Era President Museveni taliiko nti oba nti lwa demokrasiya lwa ababaka abaamuteekako bali be yayita heroes abazira abalala.
kakati ebyo tebikolebwa president musiru. So parliament eno ey'omwaka guno ey'omulundi guno eyina kukola ki? Eyina loolo, eyina amateeka gegenda okukyusaamu naddala agakwatagana ku bukulembeze ne succession oba method y'okulonda omukulembeze mu ggwanga lino. It is going to be a unique parliament. Yeah? Very unique. Naye tugamba ate opposition twasindiseeyo bangi tebasobola kuba ekikopo ekintu ekyo nekibeerako be baakasookayo gwe Winnie Kiza ali omumanyi is one of the best leaders of opposition ensi eno be yakalaba. Mwagala nnyo. She was a woman of values. Yali muzibu naye yalemererwa. Buli woogenda mu parliament n'olowooza nti ogenda kujjako mwami Museveni nkusekerera. Pulezidenti tebali mu parliament kati abo bagundi ba Segirinya takyabatya atya baliwa obeera mu session buli lunaku ate abaffe abasigadde eno mu bantu ennyumba yagimaze okitegeera. ennyumba eri gwe buli woogamba nti ogenze mu state organ lyessanyu lye abakufunye kubanga mayindi ye ejja kukyuka. Awo osobola okumanya nti bajeti y'eggwanga eriki okitegeera. Fe obusungu obututta abali eno omuntu ali mu katale tamanyi bajeti ya ggwanga nti tuliyoni 45 gavumenti yasipendinzeeko zino ye ali ku bubbi. Naye bw'ofuna abikunnyonnyola oyinza okyuka mindset. Kyova olabanga batandika after 1 year bagenda baaka. Omwaka ogwokubiri ogenda mulaba nga bamubuuza ensonga ku TV agiyita waki. Ekyokusatu deals zikema. N'otuuka ekiseera ng'omulabe ab'eggwanga be waliyo nga tonnayingirayo nga balabe be walabanga ab'eggwanga ate bakuleetera eddiru z'omu bikemo. Omubaka abadde talina kyali n'atuuka ku bukadde 3. oze toyina wadde W'oba oyagala omusajja okumulaba embeera ze mukwasa amaanyi ne ssente. awo ababeera kantini ya palamenti nga benywera kyayi. Ekyokusatu you are socializing with the ministers now. Era abamu n'amasimu bagakyusiza. You are going to socialize with the minister. Akugaye Segirinya onvumira ki? Waliwo omubaka yali w'amaanyi nnyo ne bayita akulira URA omukyala Akolo. Omubaka n'amuvuma mu kakiiko namugamba you a bad thief, you steal money, you eat alone. Ngavuma Okolo mu kakiiko nga kyamani w'akakiiko nga honorable cool down the ready we bafuluma ebweru akulira URA nga honorable you were abusing me that I'm a bad thief. Write a budget and come to my office. I will sponsor you. Omubaka yadduka emisinde ekyamukola obubi bwe yagitwala ne basooka bamuwaayo atuuka okutwalayo kwe ne bamukyusa ne bakyusa Akolo. Ezo zonna circumstance nti abaddugavu bwe bulimanya gavumenti beetya abasula gavumenti tebabeera mu parliament babeera wansi babeera mu bantu. Gavumenti beetya gwe beera mu bantu goloza lwaki bannaddiini babatya nnyo abeera mu parliament alina state organ gy'atuulamu bamuzaata baabatyanga kubanga ye abeera mu basiisi ba capati ebirowoozo n'abifuna ne bamulabanga Katonda kati ze tuuka mu baboda nga mirundi mwebale nnyo gwe tulinamu essuubi. I socialize with loko amaanyi gali mu bantu ab'omu nnyumba eyo tebabeera tebalina n'abalabadde bagenda kubeera bweru abo tabatya era ajja kubateekerawo wali baagala nnyo okutambula ebweru sawa bina bali bweru ababaka oba ba opposition baba parliament. Kakati nga maliriza ekyo opposition eva ku bigendererwa netandika okulaba sente ze babagabira mu iPhone netandika okuyonna etagabira lead opposition ne batandika okwekonsoolinga akasabunet tujjayo eza iPhone naye ng'emiramu emituufu bagivuddeko. Situlaga eno omulamwa tegwali ku kuleeta ba leaders bangi, omulamwa gwali kuki kukyusa bukulembeze kujjawo dictator omuntu wa wansi kyayagala.
These are democratic hygienes. Nti naffe tuli represented abanopo tulina enkaaga mu omu endongo nevuga nga tebalina twali twetaaga ki ekituufu omulamwa baaguvaako abamu bakama baffe omulamwa omutuufu no tetwali tetubuliddwa babaka mu Uganda NRM ne bwe twandigikubye ne tugaa tututta ababaka 9 naye nga pulezidenti tavuddeeko wano tebatulimba asobola obbakyusa buli kimu anti buli kimu kivaawa pulezidenti eggwanga lifuga na bintu 3 sente zi classified z'olaba kati mu ababaka munastopinga classified y'amagye mu enkaaga mu asobola awo sente wezibbirwa mu classified kubanga amagye geegulira ebintu byago ewali classified weewali abagula ababe ewatali classified awo gavumenti yebeegula bakitegedde kyenkuga kitegeera kakati gona agistopinga ababaka nkaaga mu omu ekyokubiri omuntu wabulye bamugamba parliament yayisizza gwe naawe onejjamu ate nga mwoli omuntu yakimanyi owa bulijjo nti bali be balina majority ye bamugamba parliament yayisizza n'atandika okuvuma n'ebintu bye twatulayo nabyo bigwagwa parliament yayisete olwofa era kyova olabanga ba analyst ab'omutawaana bonna mu Uganda tebayingira state babeera awo kusigala n'abantu kubanga wotandika okuyingirayo eri lwaki babasajja bivule badde balaba nnyo pulezidenti Museveni okusinga baminisita abamu ono ali mu state ono ali bwe kakati nza more threat lwaki bano babuloga boyogeddeko abakitalo badde bayengera nnyo mu state house nga baminisita abamu banoonya pulezidenti tebamulaba bebweru gavumenti etya weebweru omunda bakumazi gomanyi nti essimu yange eno yali ekettebwa mu kalubu ndi weebweru bagamba babalaki olunaku lwe nayingira gavumenti oba state ya gavumenti that's when I will stop being a threat bajagwa tebambala bakujjako engalo nga bagayo tunoonye mulala buli ayingira parliament nga bamujjako engalo basegirinya babatadde dda abo babatadde bagamba ani asigaddeyo ati balinoonya omuntu yenna bw'oba mu mbeera embi n'ofunayo ky'olya kasita bannange endya amawanga agasuula bapulezidenti agajjako bapulezidenti eriti kirasi erina okuba nga terya n'enyiiga gavumenti yonna okugwa majority erina okuba nga terya beriti aba opposition abatambulirwako ensonga oba bannankyukakyuka abagundiivu baba tebalya balina okuba nga balina obusungu nga balina obusungu bungi nnyo nga bali mu bantu enjala ebaluma eyeegwa kitegeeza tukyali naye buli abatambulirwako ensonga mu opposition batandika okutambulirako mu SC emmotoka za bukadde 3 esuuti za bukadde bumeka eyo eba ya myaka mingi tesobola kugwa gavumenti bamwami Museveni baava mu zi gavumenti ne bagenda mu buyeekera empewo nebafuuwako goloza balwananga lutalo balwananga kuwona mpewo nansiri bagaba ne tuve wano emundu nenseka nga bano aboobote abalango n'abakyoli bali mu Republican House bano omwenge beegabira ssente goloza lwaki pulezidenti Museveni amajja agatambuza omusirikale afiiriddwa mukwano gwe Somalia nga bwe twogera kati baga mirundi afudde bwe bamuleeta Uganda ne bamugamba nti gwatabula emirembe akutta kati mwami Museveni alina obbateekamu eyo structure balwane entalo weba enaagwa ekasa bakufu n'akaseera bawoza kasita tulya galanga okutula mu Sudan yali kano magye ge Sudan n'abivaamu ebyamagye enjala nemulumako n'ategeera kati abo enkaaga mu omu ababaka they are good mobilizers abo be baggundiivu abatalina kuva mu society era ojja genda okulaba nga situlaga etandise okukakkana amaanyi banoonya Segirinya banoonya Kazibwe Bashiru bazira ab'ekawempe tebakyamulaba ali mu kokasa ateesa simanya Sesoni so
the dynamics of ebyo bikola mweziri government z'abazungu nti ate mu government y'abazungu government okugwa ate abagezi badda mu state organs ate bo babeera mu parliament mu western democracies soko olinde kibeera gundi kibeera vice versa kwa eri waliyo human rights president bijja mukuba abagezi b'ensi eyo badda mu parliament zaabwe basinga mu western kwa bo bali ku democratic credentials institutions z'amaanyi but mu Africa ng'omukulembeze okumukuba mu kalulu kizibu bamobilize be basigalawo mu society kali mwa Museveni ye mugezi agasagirinya ayite ojja kusanga nga ne state erwana gwogende negwe nga tukimanyi lwaki state erwana gwogende mu parliament kuba waliwo era benawulira nti waliwo be bateekamu kasi waliwo be basponsoringa nga balwana ove mu bantu bakujje mu bantu oyingire kuba eri control bagirina bakulinako control emotoka ze bagenda okuwa zote ziri bagid ye basis oversight budgeting n'okuyisa amateeka ababaka tebaziika lwaki si mulima gyabwe ababaka tebagaba mmere mu covid nga bwe baali beetumiikiriza kubanga bannansi tuwa gavumenti emisolo etuyambe mu biseera eby'obutabanguko kuko si mulimo gwa bubaka buli wokola ebyo minisita wa disaster preparedness oba omujje mulayimulaiti so kati omubaka egyo emirimu gyendaba nti gyemikulu tekimwetagisa motoka ya bbeeyi oversight ate kyetagisa ki kulondola sente z'omuwi wa musolo kyagummaleko ekikira mabega n'emaaso enguudo ogenda kubanoonya awo otyo bakusanga ali mu kakiiko abalamuzi bagamba abalamuzi banyiiga bo ekitongole ekiramuzi ekiba kyagala ssente kiyita mu palamenti naye nga nakyo gondi yaki ya gavumenti ne bagamba ffe tetusobola kutuula wano nga namala emakerera emyaka 5 nenyenda nensoma emyaka egyo nensoma lo nenyenda mu America nenyongerako diguli endala nenzija nentunuulira Segirinya owa diploma ngali mmotoka ya bukadde 3 zetambulira mu ya 10 kati ebyo ebintu ebikolebwa palamenti tebinyiiza bunyiiza bannansi wabula n'ebitongole ebirala n'ebitongole bya gavumenti kyova olabanga emisango egimu walaba okulwanagana wakati kwa palamenti ne sipiika naye nga judiciary ekigirwanyisa palamenti kiki bano beegerera emisaala ssebo America Congress okweyongeza omusaala etunuulira inflation bano bo tebatunuulira economy bakera bukeezi ku makya ekyokusatu abalamuzi ekibawalanya palamenti bamanyi ddiiru ze ziyita mu palamenti kati ate omala okukola ddiiru yo ne mutatakwatagana n'omuntu ate ne mudda ew'omulamuzi atannalya atannalyayo ogwo muleetedde nemuleeta ddiiru ensava ya kawumbi ti wuuno era abalamuzi basaza nnyo emisango gy'amancoolo mu bululu they are punishing kizibu nnyo okusanga omubaka ng'abaddeyo mu palamenti n'awangula omusango ebiseera ebisinga kisinziira mulamuzi ki gw'osanze baabakoowa dda era sipiika yagamba abalamuzi don't undermine parliament nga bamuwandiikira injunctions ez'ekise separation of power yes judiciary esobola okufulumya etteeka palamenti n'erigoberera naye in what faith terina kuvoola institution eno nayo ziwakinga hand in hand waliwo olutalo lwali lw'amaanyi kakati ebyo obukadde 3 bye beewa baagala biliyoni ebyo biliyoni 5 tibabagulire emmotoka empya babawe iPad empya balina allowances ziringanga allowances ku mirimu gyabwe 3 Parliament is just a hall where you sit, you debate, you go. Kati emmotoka esikira emabega ne maaso zebaagala kitegeeza ziri ezimalayo
kale kyannaku ensi yaffe terina malwaliro, ensi yaffe terina kakati ebyo birifuna ababaka nga ddala babaka bajja tuuka baswale. Ate nno si babaka bonna abo ezo z'abantu 13 baagala emmotoka 13 ku ezo biliyoni zenkugambye. Sipiika ne deputy speaker n'abalala awo wansi abatonotono 13 biliyoni 5 mu obukadde 424. General Collector yayogera ekintu ekyankwatako ennyo. Bamubuuza gwe lwaki tolina mmotoka ekuwerekera ate ng'olijjemu. N'agamba lwaki ndisorganizinga omunauganda ono naye alina gy'alaga. Ye ekyokubiri nze General we mba Sekuumirwa. Omubaka wa Parliament ani amunoonya omutto? Ani anoonya wa Speaker wa Uganda ag'amagye genda bagatambula nako? Deputy Speaker ani akunoonya okutta? Atale singa otugamba ti engeri gy'oli Deputy Speaker wafunyeyo abalabe okuva mu nsenze. Ezo zonna setezaamuyiwa musolo. Zivaawo Munnayuganda abuuza zibannaye. Kiri kye nayogeddeko ekyamwami Museveni nti ebyo byonna babibakolera. Batandika okulaba ensi endala. Bagenda mu ndala babategeka. Otherwise omubaka alumirirwa abantu. Ebyo si bituufu. Mmotoka empya oba obadde olina kagundi kawundo ko k'obadde ovuga kikuggyako ekyokuvuga ako n'okolera abantu. Naye bagenda ne beekonsolinga omubaka tasobola kuteesa bulungi abasinga obungi tebakolangako na maiden speech. Genda olabe mu Hansard ojja kufa ennaku. Ababaka b'opposition be basinga okwogera mu Parliament. Abasinga ba backbenchers tebamanyi na bye babigenda mu maaso. Kaye etteeka eryo ani eyalireesi olwo beebuuza ku madaala ani akirimu kintu muneebyagundi ate muneegundi. Permanent Secretary wa Finance bamuleeta mu kakiiko ng'ajereka ababaka. Honorable Seguna n'amugamba, sir, we are not these MPs you pay for flights in Nairobi to go and rest. We are not. Waliyo ba MOP nga Permanent Secretary amusasulira Africa flight agendeko e Nairobi awummule. Kati omu kakiiko byonna bisesa. Mu kakiiko talina kyatugamba. Sente zaamuyiwa musolo ze nopo erina ekizibu. First of all, nagamba family ya Bobi Wine eve mu byobufuzi. Ekyo nakyogera nenkibagamba. Gwe bw'ogamba nti tuli ku situlago oyagala kuteeka muganda wo mu ntebe ennene then kiri okita kite soke tugguse kino. Era Chairman Nyanzi yandibadde head of recruitment mu NUP for identify people abasobola. Baganda baba president bye bakola ba Kennedy bye bakolanga. Kakati gwe Chairman Nyanzi oba tekyali Chairman Nyanzi oba Bobi Wine family ya Bobi Wine family y'aba Kennedy family y'aba Mirundi nti bakulu bange nange sizes to biffe tufuuka baki baluganda okuprotectinga empire. Naye buli woobeera mu kalulu akako ate nga ne muganda waali mu kalulu kati ani anaamuyamba? Kwa politics ajjudde okulyamu enkwe. President Museveni okwata mutabani we n'amuteeka mu SFC Toloza nti Misiri. Abavuunika abalabe bali mu nnyumba zaffe tebabangako beekamu omuntu. Oyo Chairman Nyanzi alina loolo mu NUP gy'alina okuzannya. Bano bonna bagundi banazzejjo Mpuuga Mboze yalina okubeerawo okubeetegereza ki kye baagala okukola. Oyo Chairman Nyanzi singa alina lwejjula meetings n'abantu nga ye woofiisi ye yajeggulawo mu kibuga kola ekyo abantu boogera kimirundi. Naye muganda we yakyaza Bobi Wine kati waliwo abantu batakyalina ku miitinga nga takyalina bba miitingira wuwe ng'ogwo mulimu gwa Chairman Nyanzi yaggulawo woofiisi nga waliwo ka office nga bw'olaba Genosale President yamugamba ava mu gavumenti. Era owulira ba promoter tuli ggulu tuli gundi tuli wano ebyo yabimala. Is just to give his brother briefings. Ekivuddeyo kino ba promoter bagamba bwe bati ekyokubiri kino kikyamu kiri nkimaze briefings just era ne bakola budget ne basangamu gundi
Westage eya ssente billioni 5 Salezi committee yanoonyereza n'ezuula nti billioni 5 zonoonebwa. Castro ow'e Cuba ensi yagifuganga na muganda we nga muganda tali mu byabufuzi tebaba mu byabufuzi abo beerawo wano babeera awo. so Nyanzi yali talina kgenda mu kalubu. Ekyo kyali kikyamu nnyo. Ekyokubiri okukuwa tuyina kye tuyita mu mateeka automatic recounting. Onsinzeeko obululu 1,200 eyo automatic togisaba na mulamuzi. Naye we bakusinga obululu obungi omulamuzi yalina obituna omulamuzi akyusa kalulu emirundi egyo. Obululu bwe bakuwadde si bubwo. Okitegeera obululu obadde obwange babuwadde opponent wange akubaddamu ne babala. Invalid babugambye invalid naye tebwabadde invalid akutukabala. Okitegeera kalala ye akyusa 2-3 oba n'okwata mu bokisi. Waliwo ekirala kye neerabidde ezo zo nga wazireese n'ozikuba omulamuzi hands down n'omugaa ati kati ya chairman yagamba nti ba polling agents be babagoba. Byebiri minisita bye yayogerako ono wange Ssempijja nti ba polling agent bange babagoba. Omulamuzi na oli minisita namubuuza kati baba mukamawo president bo tebabagobaawo nti bo tebabagona. Namuga opposition watukira okugoba gwe ba polling agents ogwe ng'oli minister you are not even to be fit to be a minister again. Tebabirowoozaamu bye kubanga weŋŋamba otya nti obwa mukamaawo baabukuuma ate nga muli mu kibiina kye kaakati kweyo polling stations aba Bobi Wine nabo babagoba. Summit View gyagamba ate honorable Zekosi ye yawangulayo Summit View mbu simanyi nakaseera awo wonna. Kakati n'olwekyo ekyokubiri ebyo kyali oyogera ebyo ebyaba polling agent bagoba ebyabalamuzi tebatera kubiwuliriza. Obulamuzi babubbira ku district obululu babubbira buva eno wansi nga bituufu bigenda okutuuka president yakyusa baladisi nga tugenda mu kalulu. What is the definition of an RDC? RDC omulimu gwe mu district sezo kyeki kukuuma tali center bino kiba bibabuulira yabakyusa nga tugenda mu kalulu kuleeta banakuuma tali center ya district kubanga obululu buva ku district tali center ne bweyongerayo okutuuka ku Bannayuganda tebakiwabudde ekintu ekyo tebabimanyi bakola gwakumuvuma mawulire gakuba nesole tugikolako wano anti gomanya olema kumanya kyano nti omusajja akyusiza lwaki yabakyusa bonna mu Uganda kiki ekiyitawo okuuma district tali center eyo buva wali ku polling station ne budda ku district tali center returning officer abeera under the surveillance of an RDC Residence District Commission. Bannayuganda opposition twali mu kucakala tetwategeera kabali era byabakama bw'omubuuza wabisoma obijja watamanyi system endala etali ya EC ye ya replacinga ene reformo oba kyenkunyonnyodde okitegeera kifuna oba banabitegeera bajja bitegeera oba batwala obudde ne babirowooza bajja babiraba oba balaba tuli ba comedian ono si comedy kaakati awo babbira obululu nti omuntu awo agenda n'ateekamu awo nga butuuse ku district tali center n'ayongeramu obwe naga tugenda mu count. Did they take time to supervise? No bali mu kaabu kati aka Bobi Wine ani yakakuuma ekyoko ani yakakuuma the first person alina okukuuma akalulu ka president yeMP. Okay. Ebyo byonna bituli naye bwe mukola ogwo muba ne is accountability alika president akuumireko n'akanya is the accountability naye kati MOP alina wuwe president alina wuwe kakati bwe bagoba abanyanzi baba president basigalawo kokka kati tuba twogera obululu bwa mirundi ebiri tulika MOP n'aka president ayo omulamuzi yamba amanyi nti ndowooza system eriemu akuuma akooli yakuuma nono kyovula amubuuza nti wayi oli yaliwo wooli
era bamugaye gendo dde obuze ba polling agents baba signinga. Did they do the work to your satisfaction? Signed. They signed. They signed. They signed. They signed. Anti bayinza okuba baakake. Okay. Tugende mu maaso. Results byabakama yazitadde wazirabye kiri kikiya mu mateeka tutwala announcement kije tutwala eyasooka oba ey'okubiri gyotwala mu kooti nkugenza okulooga Uganda enyuma omuntu yagala ki Uganda kitunyumira polling station 8 zaasazibwamu kuki era byabakama yakkiriza irigalities ezimu nagati waliwo abazanyira mu kalulu nabawaaba ebyokwerinda paka nakati tebabakwatanga tebapanga naki na feedback. It means polling stations zino zeyagabye zasazibwamu isi teyogera zali mu bitundu ki oyinza okusanga zali mu strongholds eza opposition isi ekyo ekyesigaliza ekyokubiri bw'oyogera nti tolina gwe wakutteyo nga wawandikira poliisi kiba kitegeeza kubanga wosazamu polling stations tuyinza okuba nawe Faruku mu kalulu ne tulwanaganya ku polling station nga sekikuba obw'omulaba ne bakasazamu ffenna tuba tufiiriddwa paka after all Bobi Wine teyafuna ne president yafuna naye kisinzira polling station ki kalezo ekinana mu omwenzi osa nti abaakola effujjo awo zaali mu strongholds opposition kati nga baakola effujjo balikola mu bugenderevu kati okwawulamu effujjo ery'obugenderevu okufiiriza ffe abanuupu tuba tulina okugenda justice byabakama atubuulire be yakwata baali bagenderedde ky'okuleeta irregularities zino ku pollingidde oba kitegedde kyekitegedde kakati without that polling station zino tazinnyonnyola bazeesigaliza era tayinza kugaa nti gye twasazizaamu zaali makindi ekyo bakyesigaliza tebakyogeranga kyandibadde kitya kyandibadde nga bazoogera naye bw'onaazoogera ogenda leeta questions nnyingi yasazizaamu ewaffe kakati ekyokusazaamu si kyekizibu isi erina amaanyi agasazaamu mwena ne mufiirwawo naye tulina okudda tunyeze abaakola effujjo lino oba abaakola ebintu ebyaleetera okusazaamu ako be baani ye baakwatibwa ne bavunaanibwa kakati buli wootakola ekyo gwe isi oba weesigazizzaako badeni ogati wamala gasazaamu ekyokubiri we tuba twagala akalulu ka Uganda okutereera legislature ez'obwalonzi ze zirina okukola ki okuteekebwako essira si buli omuntu ali mu legislature yalonda waliwo abaafa kati kankubuulire bino ebyekinkumu simanyi ogenze n'olonda n'otiikingako bwoti n'onaaza abaana bayina gundi babinaazaako n'akomawo kakati national ID ye yandibadde eteekebwako ekinkumu oba akapapula ako nga todda gwakubiri national ID oba akapapula ka voters biki siripu biki nga kekatuwa omuntu asobola okubeera mu register n'alonda ogwo abisangulako Honorable Namboze yajjayo sinaali yeemu ng'omuntu appearing emirundi 3 taamale mirundi Joseph taamale mirundi taamale Joseph muntu ogwo ngamu yeetoloola registra ey'abalonzi yeyina okwekennenyezebwa ennyo abaafa babajjemu balefeji abasajja balimu abazungu bakoze sisitimu zaabwe nga bw'otaba Amerika tolonda okweliminatingamu zino ekyokubiri abakuuma akalulu tebabajja ayakuumya akalulu emakindi ew'emakindi abo tebatera kujja baliturning officers mu bitundu ki era abasajja aba isitu abasaba lisiti bazituwe ne bagati according to law tekikkirizibwa mu baba kako naye nga budget tegirina kutambuza w'emakindi emutwale kabongo w'ekabongo emuyingize emakindi abasajja bagamba budget ate si kibi sinagamba nti kibi kwawo n'abatambuza nayo expenditure abakuuma akalu batera kuva mu bitundu ebyo returning officer bakibaani naye twabasaba ku lisiti eyo tugiseemu amaaso natugala tekikkirizibwa mu mateeka ojja kumanya erinnya ly'omugule otyo kati ebyo byonna bizibu abatabula akalulu tebava wala era be baaba mu bitundu ebyo abakakuuma abakafutyanka
n'olaba ba agents abamu nga batabula akalulu intentionally baana baffe tuwangala nabo tubamanyi so Uganda erina miliyoni 5 ezalonze miliyoni ezalonda zaali 10 twalina 18 emiliyoni nga 7 tezalonda turnover y'election eno nayo yeewuunyisa ate nga ke kalulu by the way Uganda ke basinga okulonda kiki ekyahappeninga ku miliyoni ziri ezo obutalonda batya bafa tebajja ne percentage nnene etalonda ekyo nakyo ne electoral turnover nayo ekola kinene nnyo okulaba nti akalulu kano kabadde free and fair. Ekyokubiri Byabakama bw'agamba nti yajjako internet olw'ebyokwerinda ebyokwerinda tebabiza you don't just throw statements. Minister Adolf Mwesigwa agenda mu parliament owa defense n'atebolinga n'atubuulira omulaba alumbye Uganda naffe bannansi muno twetaaga okumumanya mulabo kyona alumba Uganda mu kalulu kokka nga bwe kaggwa taddamu twagala tumumanyi buli nsi bw'ekola tibannange tukyali wano ne Uganda erumbiddwa tebabikola tugere ku kirala kakati ekyuma ekyaleeta obululu okubujja eri ku tali sente okubuleeta eno nga internet teriiko nga mwami Byabakama amaze n'obululu obwe wiiki 2 kakati bano balwako gye babagoba battalemu babagoba ne bakamishona abalala mu isi baani abaasikizibwawo head of ICT mu electoral commission yaani yatutransfaringa nga data kuyinza okumusanga atuula bombo musaba ebintu bingi musaba ebintu bingi abasajja mujja basubula eddalu musaba ebintu bingi twagala muneetu mulabe nti bannange nze tuli aguma nawe yazitambuzanga kuba Byabakama tabimanyi tukikiriza ye mulamuzi is a specialist. Every department should come out. The transportation department lwaki bwalwawo okutuuka mu bitundu ebimu eyo ne tugisawali we must order tubaino accountability yeyensi ekulaakulanye Byabakama ewiiki 2 z'amagye singa yakwatako wiiki emu buli department nejja lwaki bannayuganda omanyi abannayuganda bawuliriza bwe babulira ebintu ebirimu amagezi naga CDF oyo kulaba mugezi yayogera ku bya security nange n'entya nga tosobola ganta bimanyi ng'abimanyi waliwo abogezi abalungi abamagye kulayije bw'omusangamu tayimu y'ennungi nga toli soba opposition opponent oyinza okusanga byogera bya kisiru kale ate waliwo abazibu Ssemujju oyo bamutya ate bano abeeni ani aliko Honorable Nsereko Ssemujju yaliko nti ekyo method gye yakozesa taginnyonnyola buli woolekawo problem nagayewa head of ICT yandize n'abyogera omukugu mu ebyo natulya nti internet bwetaaliwo twakozesa kino naye kati ne bw'obisoma lwaki obisomeranga mu percentage kubanga buli balinga bagamba buli district erina system buli district kubanga bwavanga ku district ate ebyali ewala byo byatuuka mangu anti ebyali nti ku district ye Kabongo balina system eri connect lwaki ebyali ewala byo byatuuka mangu method ki gy'okozesa okuselectinga abasooka districts ezisooka nezisembayo kubanga olina okutuukiriza akalombolombo k'essaawa 48 abakulembedde mbu yabaawangudde tuba ogenda mu kooti baga kale twamudikirayalinga mu ssaawa 48 naye era n'obululu ne tubwongerako era tomuwangula kati Robert Kyagulanyi alina kukola ki agende mu kooti kayiike bakayiwe teri mulamuzi ajja bikyusa ebyo tamala budde tatandika kuzannya script z'abeesigye nze bwe buzibu bwe nnina n'opposition ya Uganda bali nnyo mu script ey'edda ebyo ebyedda mbu tugende mu kooti Mwami Museveni abalamuzi abalonda kubanga nti balamuzi nnyo in fact emirimu egirina okukyuka gwe gw'obulamuzi Kenya abalamuzi babalondera ku TV you apply ne ise ino okwapulayinga balina okwapulayinga Bobi akole ki kakati Bobi Wine kyalina okukola kiri ekintu ekyo kimu ayina agenda kuzanya politics wa mirundi ebiri aliwa administrative politics yabaati oyo oyina ababaka bo ebifa mu parliament ebyo oyo administrative oyina ba meya bo simanyi oyina ba LC1 but
oyina okutegeera politics wa mobilization ow'okudda mu bantu era abo ababaka ba NOP paalamenti yaabwe si kyekiri ekizimbe ze constituency gye bakulondeddemu basajja Kazibwe Bashiru Mbazira paalamenti yo ye Kawempe bw'otakitegeera tojja kudda kisanja kiddako naye abaategeera nti constituency zaabwe ye paalamenti yaabwe waliwo ababaka ssebo abakoze nga gye bali balina bye bakoze ebirabikako nno nga weebiri ebirabikako so Bobi Wine alina okuzanya ebya kooti tabigendamu bigendamu malira obudde buyitirivu nnyo teri mulamuzi agenda kukyusa kalulu yako Africa obululu Magala owe Kenya omulamuzi yakyusa akalulu ako kubanga yatunulira mu gavumenti bano gye bali bakoze nga balina be balivinze out kubanga yo Kenya politics waabwe mulala Salia Mudavadi Wetangula Lutu Kalonza Musoka abo bonna doza tribe baina tribe owabwe yewa tribe katosobola kukola gavumenti abamu n'obalekamu kati yabawa ekiseera teyakasazaamu nti azisaaki yali agala baddeyo beetereze so Bobi ebyokootya abyesomye nzebiriyo lisiti tebikola nange sibyagala bagenda muzunza mukaliyoki ate bwe bakuwangulye bagambe oyo omulamuzi gundi abo bonna pulezidenti be yaleeta teri agenda kakola ki kakyusa tewali anyina kakyusa alina okusigala ng'akola politics wa mobilization alina emiliyoni zeezo ze baamuwa mu mankyolo kati 3 yongerako emiliyoni nga 3 endala gwe 6 that means you have a divided country kakati ze sirabangayo opposition leader ng'alina miliyoni ezo n'abeera ng'ali smart ng'ali strategic ng'akolagana n'abantu abalimu ensa. You see, to have politicians is good, but there's a time when you need strategists. I think that's what is lacking. Pastor Monde ebintu bye tebitegeereka kangeera abalala bonna buli w'owulira erinnya lya Balamu Kano Night ne Nakalema ng'omanya waliwo ekikyamu waliwo fayiro eyita mu buli kintu kyonna those names feature Balamu apande Nakalema ne Kano Night mu buli kintu kyonna ng'awo bita. How did Mondo give an audio to Balamu n'akateeka mu mawulire akayina sensitive information ng'eyo? Mondo yaani? Gwe bw'otategeera Mondo omutuufu ogenda kulumwa omutwe. Abantu balina nagamba olugero lw'olunyankole nti bw'obanga olya ne sitaani lisanga akawujjo osikayo mpolampola ng'okozesa omuti n'olya. So that sitaani bw'aliba ayagala okukwata omukono takwata mukono akwata muti. Akwata omuti bakitatta baba bakwata emikono. Yali alya kumpi ne sitaani. Yali alya kumpi ne sitaani nga yejjirayo. Sitaani teeka yakati ng'okulika akajo weesenereyo ng'oli wala. Okay. Olye. Kakati abantu bano ba Mondo like other people there kulira wali. Bali balya ne sitaani. Nga balya naye nga baliisa ki? Mikono. Sitaani akizuula. Kati sitaani omukono kati ayagala gukwata. Ate Mondo adduka. Tya sitaani ndeka. Sitaani oli mubi nnyo. Era nze nkudduse. Ebyo tebikola. Tena gyodduka. Ebintu bye wadde obirya. Zebula Mondo group yemu n'abalala munsi muno kola ensobi ba government si kibi ba minister bangi babye sente za government banasaasira Muwezi yabuuzaako Justice Ogula gwangamba okubba sente where are you when we are fighting naye tobazanyiranga ku state tobeza state anytime osasula state mbi nnyo state eri serious Nubia nilito mulaba state ye muyina state ye kusalako enviiri state ye kujjako rights zo kito teri ako accessinga
abalamuzi balooya bo tebasobola kati awo state yeba yakutte bino byonna bakusiba essaawa mu 8 era nze nina okuva mu ssaawa mu ebyo bikoma tegeera state kati ekyokubiri ekizibu ky'abantu abakola ebintu ebyo byo biddiiruddiiru ebyo abaali balya ne sitaani change of masters buli woba ng'oli mu state ng'olya olina okumanya master yaani is he fundamentally there for a long time kale yali awo nga IGP ng'alina abagoberezi abali abakitatta basebuufu baani naye change of guard brings change of masters kati change of masters we bajja fayiro nga ziddamu zibikkuka fayiro ya mirundi mugimpeereze kyekitulemesa okuyingira gavumenti ekikuba bammondo abapya we bajja ba CDF we bajja ani ono jeno gwe balese mu poliisi ani jeno Muhanga Lokeki ba Muhanga we bajja there is change of nga baddamu fayiro nga fayiro bazibikkula Kigondi ono yali agamba musanvu yali atya nga tumulaba Nnyameze nga baji nti yali alya naffe naye bwe yatuuka ate n'agira ati nti ajje tulabe kati gwe ng'otandika okukuba eno abantu batwala era zibagala kuzita ndi South Africa kati okay bangi babalinganga mmondo so taatawo kyava abeera ku Museveni yekka dadi mugezi ye ali ku master atakyuka pane chief ye master atakola ki bonna abakuba president tamukwata ye master afana chief kati abalijjayo fayiro ye kati wadde ye talina fayiro mbi naye singa chief amala kuvaawo awo ebintu by'okwo naye chief ye takyuka yakyusa kati you can survive for 35 years awo obeerawo kyova olabanga bahonorable Sam Kuteesa abaani bo babeerawo kubanga bo amaanyi gaabwe bagajja ku ki ku source naye amaanyi buli woogasika ewala ng'otaddeyo luseke oli ku mineral water kumba onwa kaziiri ye mmondo ajja kulaajana nnyo waliwo okuba mu system n'okutegeera system kati nze Nuupu ngimanyi manyi nti eriyo aba Nuupu abanvuma ku mirimu gyenkoledde ekibiina abo mbamanyi nti society abantu abataasoma nnyo balowooza kitono kati nze manyi Nuupu nemanya nti ekyo National Unity Platform kyebagenda tebakisobola kukikola ekyo kibaliko waggulu nemanya kye basobola okukola era waliwo statement zempulira nga abamu bazoogera nga bazoogeza excitement abamu bakuma bafa ekyo yakyogedde kubanga alina target market etaasoma nnyo etali zonna gyayogera naye naye si kyaffe beeriiti ngenda kuba Museveni mu nnaku 2 tekisoboka tekiriiyo tosobola yes you need to sit down alina foundation anti kati gavumenti wali yali yeetagala kati egenze stabilizing ebanga nnyonyi gavumenti ate bw'ogisanga ng'eteredde bulungi kizibu ogikuba ekutta ofa onagikuba wali gavumenti ebanga kwebasa mwana waliwo omwana w'omutwala nekigana seba okwebaka nokiyimbira nekigaana nekikomawo olina kibaza Dr. Lazarus eyawangula akalulu e Malawi yaliko minisita mu gavumenti eyo n'agenda mu America n'asoma pasita nno pasita yafa gavumenti e Malawi Dr. Lazarus Chakwera pasita so kati abo basobodde batya bapasita okufuga amawanga strategy soka n'omanya system eggwanga lyodiringiramu n'omanya obunafu bwali kati ye Lazarus Chakwera akimanyi Malawi abasaba bangi Bobi Wine akoze ogugwe bulungi nnyo era Bobi Wine ono singa yasanga y'abantu ababaze nnyo
abatula wansi nga kalute kanagenda ne baga internet bagenda jijjako kiro bagenda kikola tukoze tutyo because you have to do two things okusula Museveni. Put him in a Iran or yita muhadi route. Hadi route yeriwa. You have a divided country, you can use that as an so kikoze sanga akabiri kyokuma olusaalu opposition leader ine million yesatu nga government yezimwadde kwasibye ebituufu baswala nnyo naka namuweza bese kwata yesatu emiliyoni 3 gwe kashaziriza inayo omukaaga omutuufu weguli Bobi agulina aguyina ebyaddala omukaanyi gali mangi omukago ogutudde ayinayo emiliyoni ze mukaaga Bobi Wine bamusala gundi anti miliyoni 3 kumanyi gonna gataddemu anti kakati gwe buli wola abantu bamuwadde 60% okuva e Masaka 60 yongerako 10 ejja ku 73 gwe buli wola be bamuwadde 35 gwe yongerako 10 kate President Museveni buli wola be bamuwadde 60 temako 10 lwaki yatema butemu anti aba yeyongeddeko kubanga omulamuzi yamulonda anabirangirira poliisi ekuuma akalulu abanaakakuuma yabalonda yabawa ne ssente sebe ezikategeka ezo factors zimwongera ne kampani enaakaleeta abantu mmwe bannaye ye bw'alondera ebiseru ebeera 100% turn up kolo tewaba afudde tewaba yasuze mu loogi bonna bajja tweyanziza nnyo